atera babantu abaganda batusumagira netuwuliriza ng'ebigambo ebyenkwe netuwuliriza ng'ebigambo ebitaliimu abantu ab'omugaso ate abantu bebagira bagenda bajjukira ebiseera biyiseewo ffe twayogera bulambalamba ne muliika waliwo Museveni we yali atadde mu ofiisi nga kyali mu Bwakatikkiro n'amugamba nti oba ozze okulaba kabaka nga mukwano gwo bwe mumanyiganye mugende munyumyemu naye tojja ku nsonga za Buganda. Awo fitina neyeeyongera kubanga bino byonna Mulwanyammuli yali tabituukiriza bulungi okukola pulaani ey'okuleeta munywanyiwe Jebbi Walusimbi eyakola naye ebbanga eddene mu ofiisi ya Mulwanyammuli asobole okuggusa enkwe zonna Jebbi Walusimbi n'alangirirwa ku Bwakatikkiro mu Desemba w'2007 nejjukira ebbanga eryo lyonna ng'ali mu ofiisi muli balina Mulwanyammuli bantu ba NRM naye ffe tuduma budumi ti Muganda azene bannange waliwo ebintu bye tuyinza okudumamu kubanga Mukatuliki kubanga Musiraamu kubanga Mupale ebyo byonna musooka mubiteeke wali tutunuulire nnyaffe Buganda tutunuulire ng'Abaganda twebuuze tutunuulire ensobi zaffe tusobole okuyingira mu lutalo luno lujja kuba lwangu nnyo okuluwangula. Era Jebbi Walusimbi nga bamutaddeko mu Desemba w'2007 era Abaganda bamusuubira mu birungi byereere naye nga bajjajjaffe bwe batugamba nti emmwanyi gye weesiga ate teba mulamwa. Njagala okubajjukiza omulamwa gwaffe gugamba nti obubaka bwa Katikkiro Jebbi Walusimbi nga yeetegekera okuzzaayo Ddamulo wa Ssaabasajja Kabaka. Twebuuze ki kyakoledde Obuganda? Birungi ki byakoledde Obuganda oba ayongedde kukinnyika bunnyisi? Tunaawuliranga byekwaso excuse buli ssaawa ng'omuntu amaze okwonoona abadde n'obuyinza agoba Abaganda mu masiro abaleetera abapoliisi ab'amagye assa ennamba y'Abaganda bameka nga tuwulirawo excuse oyo ab'enkwe lwaki abadde tasobola baleetera mu ofiisi nga bali mu ofiisi ze Majangwa. Oyo omuntu ategwetaaga kubaako oyo naye buli baddi eno ensi ekyuka. Tujja kubalira ennaku zaffe ku ngalo nga tulwanirira emirembe naye abalira ennaku ze ku ngalo olw'ensi yaffe olw'abaana baffe n'abazzukulu. Atudde ku Bwakatikkiro mu mwaka 2007 Desemba wulira bye yasookerako. Jebbi Walusimbi yasookera mu kunona nsimbi wa mukama we Museveni mbuza kulaakulanya Buganda miliyoni 3.5 ani atakiwulira. Abaganda kwe kumubuuza obanga be baali bazimutumyeyo bambuuza ebibuuzo bingi na wano yajja obanga be baali bazimutumyeyo Abaganda ne bamulangira obunnaafuusi era nga bwali omuluvu wa ssente. Wulira Walusimbi bye yaddamu bannange bino kubanga naffe twabiwulirako n'amatu ngazze wano.
tutangula twebuuze tuddeyo mu byafaayo tutunule wadde tulaga kyekintu ekikulu kubanga bwe tunakkiriza abantu abasulu bye boogedde ate ne tutambulirako nti munnange anti mu Mmengo wabaddeyo ab'enkwe ng'ate obadde osobola okuleetera abantu abalina obulumi abaleete muli okuleeta okuzzaawo ensiisira ebintu by'abajjajjaffe wali Bwakabaka bwe busibuka nti ate ab'enkwe babadde tebanzikiriza bannange agenza owa mukama we agenza okunena miliyoni 3.5 tizikulakulanya Obuganda Abaganda ne bamugamba oli mu luvu wa ssente teri yasukutumayo bulira weyekanga birizanga agamba ye agamba nti nga bw'ali mugagga nnyo era eyakola edda miliyoni 3.5 tebisobola kumutwala mmeeme nawana era ndani yakyogererawo bwatyo ti miliyoni 3.5 tezisobola kumutwala mmeeme twebuuze Abaganda bannanga twebuuze always buli kiseera tutambule n'ekigambo ekyokwebuuza we tujja Mukama Katonda okutuwa ekitangala gye tulaga twebuuze obanga yamala okwewaana kyobo bu miliyoni 3.5 tebumutwala mmeeme bwali tebuyinza kumutwala mmeeme ye ng'omugagga lwaki yali takwata mu nsawo ye n'akulaakulanya Obuganda kubanga bwali tebumutwala yali kutte mu nsawo ye okulaakulanya Obuganda naye n'ayagala anoneyo ez'Omunyarwanda ze ziba zikulaakulanya Obuganda kati ng'owulira ng'oli era ajja akugamba zino ensi ze tulimu ebyo tebibagamba gwe muli kyoyagala manya nti kikutadde ku nnatti kyo gwe tebukutwala mmeeme kwata mu nsawo yo oyagala Obuganda obukulaakulanya kubanga buli tebukutwala mmeeme ng'ate onoona ssente z'omulabe manya nti oyo omuntu yali mu nkwe newabuuza nti naye obutonde ate obwali butamutwala mmeeme yali agenza okubunonayo nga tewali abumutumye nga tali Muganda abumutumye bannange guno omulamwa munene nnyo olw'ensonga tutunuulira mu Walusimbi byakoze mu Buganda gwanajja jangu n'ebirungi gwoba okitutte nti miliyoni 3.5 okulaakulanya tukuddamu naki kye yali agambye ng'Abaganda bamutabukidde tunuulira resources ze tulina mu Buganda naye nga tetuzirinaako buyinza era ekitukakisa nawana Abaganda b'Omulandani n'agamba nti nze ngenda agenda mu maaso n'okugyayo obusente obwo obukulaakulanye Buganda bw'atyo nno bwe yayogera obusente naye ate obujjayo ate weyise mugagga ate obulina kwegamba ensonga eyo nyinza n'ogisulako akulaakulanye Obuganda atuuse kuva ku Bwakatikkiro nga Buganda tagikulaakulanyiza nga bwe yagamba wabula ayongedde kukinnyika mu nnyanga nga taleze Baganda kikyakoledde Buganda abaana baffe n'abazzukulu bagenda kuganyulwamu ki mu bya Walusimbi bagenda kusoma byafaayo ebyo bwe tuba tetubiwandiise tetulinda kutunulira byawafaayo by'abajjajjaffe bwe baatuwandiikira naffe tutandikire okwo naffe tukole history waffe kubanga baatukwasa ensi Buganda ne bagitegeka ne tusanga
nga chaini oba olujegerero lwetambulirako nga kwe tuli kati olujegero olwo tulunyweza tutya naye abasajja bakutte tayaliva batema olujegere bagenda olukutula ganene we balukutulira omuganda talumanyiwo naye nga nalukutula akugamba nti lutandikira ku Uganda eri under Commonwealth lutandikira ku Uganda olina okulayira talize talayira kogendewa naye olayira ng'okutta ekitabo oba Kurani oba Bible oba Vanjiri gwogenda okukkiriza oku constitution oba gwogenda